kati ono muzibu era natuka ekisa n'endowooza nti music can be a spirit. It can be a spirit. It can either be a good spirit or a bad spirit, a bad one. For example, I've seen things in this industry. Abantu baagala nnyo what we call billboard mentality. Okubeera ku billboard. Nti omwana aloota kati Sharon nobanga waloota nti oli mwana muto nti lumu olibeera billboard mentality kyetegeeza okubeera owakabi. Kati abaana bakola buli kyetaagisa okuba nga atuukayo. Let me tell you of one scenario. Seemu si bbiri si ssatu naye eno yankwatako nnyo. Omulenzi yajja ku studio awo. I had even delayed. Singa mbadde njogera nga tewaliwo witness oli agamba nti olimba. Naye omulenzi yajja ngaali willing okuwaayo maama we. Yes. Bo balowooza anti nkubuulira omulenzi ajja ku studio. A boy came to the studio I think one or 2 years back. Nja kubuuza Bishop kirungi bwe yasangawo kati na delaying okutuuka ku office nali late like by 40 minutes. So ngendo tuuka ku studio nga Bishop waali bamuyita kamuleka erinnya lye. Nga bali aba interacting n'omulenzi. Bishop kyava ngamba Paddy ulirako ono byagamba. So omulenzi n'agamba njagala kunnyingiza. Kati ne mubuuza nirowooza kati bajja bangi abamu baagala batwala mu bands ez'enjawulo bali commendinga mu groups. Kati mugamba oyagala kuyingiza. N'agamba naawe obimanyi. Mubuuza n'ebiki. Naga ugetofaayo nze nina maama wange ali eyo tayangasa nakungaza nja mubawa. Oba kitegera ngali ready okujjako nnyina omutwe sebe afuuke star. So kyekyo kyekugamba the billboard mentality, wanting to be a star. It's very hard to convince these young abaana abala bagundi intervene. It's very hard to convince them nti omuntu akola n'emikono gye n'afuuka star. Bo bamanyi waliwo there's another price being paid. Yes. So kyankola bubi nnyo si kuba nti kyali kisoose naye kyankola bubi nnyo nti omuntu gwe yali ayogedde naye was also a client and a pastor. Gwe Sharon nze ndi mulokole naye nsanga obuzibu ogenda mu makanisa agamu nina okweyogerako ennyo nti ndiki otegera nina okwennyonnyolako kibannange guli mulimu naye ndiki mulokole otegera. So the bishop was understanding n'angamba jja uli omwana ono byayogera kati ne mubuuza n'angamba munnange nange njagala kunnyingiza biki. Yes kati of course nategeera kubusi ye yali asoose bajja naawe abaana bajja bo bamanyi nti tulina obusenge eyo bwe butyo eyo. Yes. But let me use this opportunity okugamba abaana nze nganze nja kubeera honest gye muli sirinayo kasenge. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with Sappers 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Oh no, mumanyi! Omtegera bulungi! King Michael Wuyo! Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi $15,000 emmeeza y'abantu 8 ya million 3. King Michael agenda kuba Ndongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka obulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael
wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange saazira bannandi badde najja dawolai kati gwe wereze endala olabe King Michael mu King Michael Coronation Concert nga lumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge olwo n'awagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda out Saskuda Village Mall natona tuka ku Ndongo Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da jagana da encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli abasajja bambalina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nduna ku bbeere soko nnyonyogere twakola 5 rounds and above ebyo abigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluuti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility. Abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Navuza obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema amazzi okukozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusajja gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba dde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Steven Kutusako, friends of Asimye. Gaita mchitongole cha equity for men. Akomya mu season ya yokubiri. Echali wa mwaka gwende mwachiraba. Ato mwaka guno tuchirese mu style mpya. Fireworks mu banga. Habaimbi bona first class. David Utaro, John Black, Ruden Waikabako, Pacific Vocals, Ashlo Yujo wa Mutiti, Lady Panzo Lunabe, Baza, Chris Evans, Sunabe Nemba Zina Tone, Dax Cartel, Bruno K, Hamdi Murasi, Maulana and Rain, Henry Mwante, Big SM, Wakada DJ Brian Johnson, DJ Boogie, MCZ Kasuku Nesharomba Kantu Nation. Kangwa wangule bidabo omuli obukali ebyalani engato Bomba Salon and Senza. Hemi Friendson ebigendera ko nebidala. Friends of MC Mayor Vena Tugwera ku meeting point Uganda. Kumina munano gw'omusanvu komepira abiri mukaga. Okuyingira kujja kwa mutwalo. VIP emitwalo ebiri. Ate meza yakakadde. Ngebiwagidwa. Tula Africa. Jolo Quality Properties. Gibbs Bridals. Salon and Sand Shoe Center. Nati Hands on School of Skills. Buganda Kombucha. Viva Organic. Rosemary Beddings. Tim Bekare. Zambia Furniture. Top Prime Machines. Dr. KG Beddings. Balloon Power Center. National Home Health Services. Bana Uganda twaniriza Joseph Ngoma mu concert yesose ku Lugogo Cricket Oval nga 10 mu July 2026. Tickets za mitwale 2, emitwale 5, ate meze y'abantu 8 ya milioni 3. Tickets ojazisanga ku caritickets.com, Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle. Kwa note 765558 7225. Kino kyetu badde tulinda. Joseph Ngoma, mwana mulenzi omuwandiisi Vocal Powerhouse. Aludenga konko ne Ndongo. Ekutte ku mitima gy'abanna Uganda. Ndongo yenyuma, eyimusa, ekuwe suubi. Agikubye mu style y'omulembe. Kati ategese ekitabangawo. Twagala cricket ovo. Ejure kumulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism nebiwagirwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ekigambo it is happening mwenye oli ku Shalom 256 na subscribinga kandi twegateko alegwa subscribinga turn on the notification bell so that you get notification every time that we upload. Bonda kusenga ne Frank Antambi masiga kwogera nnyo because of age status experience exposure. Ntambi aba with all the honors. Yes. Ya jo kwanjula guest waffe. Yes. Yeah, wanje swa kwanjula
mugenyi osobolera tewenyumba ntambi engeri gy'okuzeemu emyaka tuludde nawojja ebeera fezi basabo ne banyaba bali ku Shalom 256 bane tubanirizaako nnyo olunaku olwaleero mugyebalireko ddala World Cup abayisa batya mpira giviirayo kiro mu kiro tuzuukuka ekiro mu matumbi g'obudde okulaba ani apaakinga abawagira Bufalansa mbatumiddeko nnyo abawagira Portugal mwembagalako ensuso abawagira Brazil namwe sibasoleredde sako n'ababungereza aba Argentina saagala kubamanya nnyo aba Spain ekijja ku Mande Simon lwaki mwalana Messi okwana Messi mu rival ebeerawo mupiira ndabye station na mukasajja ninga katukula WhatsApp group y'abawalana Messi omupiira kyekyo wabawo okwagala n'okuwalana Uncle Paddy ajja kunyumiza Express ne Villa ejjinja eryabiranga awo wankufune nakyo we mupiira ogwo naye ekyo kyali just by the way naye okwanguyayanguyamuko okuyisaamuko ku bapartners baffe mbajjukiza kubamu ku bannaffe abamu no watch nkujjukiza gwe ayagala okubeera ng'olaba films enjogerere mu ba VJs ba Uganda gwe guno omukutu kogenda okubeera nga weekwatira ddala okubeera nti no at anywhere you are holi waka smart TV ng'ogirina application kwezira of course ku smart TVs ngeza Android wabula ate era oba tolina Android TV ng'olina zino smart TVs endala era si kizibu nnyo genda mu browser ya smart TV otekemu web.munowatch.com ojja kubeera otulaba mwabakolera ku masimu Android ne iOS applications kweziri namwe abakolera ku laptop ng'oli awo ku mulimu genda ku browser otekemu www.munowatch.com ojja kubeera olaba films enjogerere mu ba VJ buli VJ gwe wali owulidde mu Uganda yenna ali ku mukutu ogwo yagala VJ Junior gyali Emmy Jovan Tom Shaukan Jingo Ice Kevo Kevin Chris Street HD Danny Sami Ivo Ismake Muba n'abalala nga VJ Ulio gye bali butereevu nnyo ate nga very soon mu mwezi guno entaanya eno etatemengo tugenda kubeera tutandika ate local production kubanga tupatuusaako ate films enjogere films ezikoleddwa abaana bano abaawano tutandike nabo mutandika ku appreciatinga ku talent ezivaako wano mu ggwanga erya Uganda either mwezi guno nga guggwako oba guli ogw'omunaana nga gutandiikiriza gwe mukutu gwaffe ogwa muno watch. Ladies and gentlemen, omwami gwe tulina olunaku olwaleero ku set naye mulaba awo musajja producer ow'ennyimba abeera audio producer aba music producer ate era nga musajja muyimbi ayimba gospel inspiration songs ez'enjawulo omusajja family man omusajja entrepreneur business entrepreneur n'ebirala biyitirivu nnyo amannya ge ye Padman Kayiwa Mukasa. Yes, Padman Kayiwa Mukasa. Omusajja ono buli muyimbi wa Uganda gulaba ow'erinnya abasinga ku bo bayiseeko mu mikono gya Padman naddala wali mu studio okubeera nti no bafumba oba batufumbira ebirungi ezimu ku nnyimba ezikoze ebyennaggwano mu ggwanga erya Uganda emyaka 2025 emabega Padman ayinamu ettundutundu ddene nnyo ku nnyimba ezo. So he has been there, he has been an influential and pivotal figure mu music industry eya Uganda. Tumulesa olunaku olwaleero ogezaako okuwayawayamu n'okwongera okumutegeera n'okwongera abeere nga atulambika wano nawali. Taata tukwanirizaako nnyo olunaku olwaleero. Nange basinkana ku Shalom 256. Oli wa timu kyanko Paddy? World Cup. World Cup na ndyagadde France eyo akuba erimu abaddugavu bangi mutuufu yagaliza ngali wa timu bbiri ngali wa South Africa ne gundi neki South Africa kyekigikuwagiza nnyo South Africa ati wulira gye nali njagala naye kati olw'ebyo byekolera xenophobia ne mpagira ababakuba buli amukuba mba muwagira South Africa ba Macfish eri mabega baluka Siradebe omuntu yabalaba ku John Fortune Bathezi yali wayo yali wa Mufaransa mu kitego wali bali balina ba Aaron Mokowena abo we batyo ba Shabalala South Africa gye twawagira ennyo nenda kati nagirese bagikube France gye mpagira ni omupiira gwe bagula baleti nnyo nze njagala otulo otwange kati tozuka kulaba mpira nsobola zuuka okulaba ebikonde nesobola zuuka kulaba mupiira ate Bungereza olwa timu ki siri yeyo wa Man U ne batutula nnyo n'omula n'embipowa kasijja beerawo njagala nnyo ebikonde ky'oba omanya endondi wali mwagizi wa Lennox Lewis oba Mike Tyson Lewis
Lewis Lennox abantu bamwagala nnyo Lennox Lewis nenga saa kitaso tekigenda nakyo niye sikyalaba abazannyi ba bikonde nga badda of course omutindo gwa agamba bali bagamba bali Shakib simba bikonde. Shakib ajja kuba ebikonde by the way. Ayiga yafuka DJ yamani belinga No, if he gets good trainers ajja kuba ebikonde nalaba omukono nga mweguli munna wane Kenya wane naye abasere bamulekera choice of opponents bolonze nedda ng'ogyeko choice of opponents omulaba bw'ayimirira mugundi ng'ogyeko kyali wange barista barista ekintu nedda naye gundi oyo Shakib asobola okukuba ebikonde singa afuna abatrainer abatuufu namulaba mukono gwakasuka asobola chowa kwa twagamba maniveringa nga DJ anafuka DJ Shakib watanya asobola kuba kikonde asobola Shakib oyo nze namulaba anti emyaka no factor because emyaka because if you're 37 because emyaka fula kariya but regardless nyagala okuma mu mani twatereera mwana mani malamu amaanyi nenga kulwamisa kinkyaji wagira kale papa sajja wattu papa mani bajagadde nnyo papa ne Geoffrey Rutaaya awo bajagadde ddala ogamba otya pa mwami Pademan Kayiwa omu ku bantu abasinga okunjagaza omumanyi nani Selector Williams selector selector we namu selector ali US yes ali Boston lo namulizanga okusapiensa nenga kimu bibiri selector yo yali was a good analyst nga analyzing bulungi nnyo ensonga z'omuziki nga akyazirimu wakati wano yali genuine bambi omanyi kizibu okubeera okuanalyzing ensonga ng'olina side so ye ndozo omuyizi gwe yasinga okuwagira yali Juliana era ye ng'ayogera naye nga wano abasigadde nga ensonga yagiyisaawo wakati mu butuufu bwayo omulimu guno ogwa critiquing analyzing mu kisaawe nga kino ekyaffe n'engeri abantu baffe abayimbi gye bategeeramu ensonga gwankizo gwankizo nnyo naddala ng'ogenda okwewala bino wammanga obutabeera biased obutavuubikibwa mugaati n'osigala ku nsonga ekizibu ennyo mu environment yaffe kizibu nnyo okubanga owagira nga oli objective nga tolina side omugaati gulinga omugaati wano omugaati gwonoona ebintu wano osanga omuntu omukulu ng'ayogera akulaga ekidomola n'agamba eyo sefuriya naye nga renti alina omusasula abamu baguliddwa amamotoka kale kwegamba n'ogamba owa banya badde za iPhone apika alubamu saawa zino ku baana abanalizing ensonga z'omuziki bani abakolebola abanogamba omwana ono ensonga zisengeka bulungi bagala bakwogererako era abanalizing kakati selector yali akola bulungi nakati akyakola bulungi afunayoko ku budde mulaba naye tukyayinaani ntambi wamuwulirako ntambi akola bulungi yali akola bulungi ntambi si follow anti ntambi okola bingi naawe oyogera ku bingi ne waliwo byoyogera ku waliwo ensonga gy'okwata n'ogamba okay gusiza bulungi ensonga omulala yali itongwa ono gundi yekolera itongwa was a good analysis analyzing nadala ku kadongo kamu oyo yanjagaza nnyo kitambuza ne follow yange yanjagaza nnyo obulamu bwakafe ate ng'ayogera from the point of point of knowledge nga yakirimu participation nga yakibe kwegamba nga tayogera bwogezi nti alina kyayisaawo kati sikyabalaba bangi nnyo yinza okuba sibafolowinga nnyo oli busy naye nga mwebali abakola obulungi ngaani Kasiri Adam Card semumanyi waliwo Bule Gabriel Bule naye takyali analyst wa music maka issue ndowooza mmeri wo kyoyogera kituufu titukwataganya n'ebintu bingi kati waliwo period yembeera mu byobufuzi waliwo period yembeerako mu byenfuna waliwo yembeerako mu bya science kati bw'oyingira ebyobufuzi olwedde oba ofunye ofunye side okitegeera kizibu ogamba nti
ono analyst wa byabufuzi naye mbu ye talina side akizibu naye nga ye music asaana nga tokola ki yes nga oli ku music nga selector kye yaliko kale nange bwenti bwe nali ndowooza nga nakayingira Endongo nakoleranga najjanga nenkolera abayimbi nze nga sina muyimbi gwe mpagira naye as time goes wekanga ofunye side olw'ensonga empisa gye bakuyisaamu oba okitegeera oyingira sene ekyankalanya oyingira oli muntu oli kwalaali naye ogenda okulaba mpola enkolagana gy'olina n'omuntu oyo oluusi si nkolagana oli engeri gyakuyisizaamu oba okitegeera kati kankwe ekyokulabirako for the years I worked in Dream Studio my first time okukolera Bobiwine baproducer be baali tebazze baproducer be kwe kwali Washington ne Tony Halls be baaliwo ebiseera ebyo nze I was in the studio nga nkola nnyo ne mwami yawooyo ebintu mpola nga njikiriza yawe yakuyigiriza production production ya analog nali manyi okuba keys na biki byenebyenebera but then he trained me how to use analog okukozesa analog console because by then twakozesanga analog ebintu byali bya analog of course computer yaliwo but most of the work was analog so Bobby azze bakola olimba bali bakola ndoza Mama Mbire ne Juliana that was 2005 somewhere about if not 6 so yawe namugamba nono naye asobola okukola ki asobola okuyambako Juliana ali awo muyimbi wa kabiri Bobiwine ali awo mbatya no batya okitegeera so they tell me nentuula of course baba ku introduces okitegeera takuulira nko bwokola so then I sat netutandika okukola yali wabweru Bobiwine kyava awulira n'agamba ani akubye bass eyo nagamba mwana kati njagala okube bote vibe nejjaawo njagala okole bote because there was Juliana, there was Paddy and there was Bobby and Eddie was there but no one could believe in me okujjako yawe yali amanyi nti nsobola okubikola so Go producing Mama Mbire. Yes, I did Mama Mbire. So mukukola oluyimbo then that's when Bobiwine gets to know your skills, my potential. But still I wasn't good at mixing, mastering. We used to do that. Nga bwe nkola work says then Tony Halls nga jana mixing olusi neyawe never mixing and mastering. So it was a good team. Anjagala nzewe wali eri nga Juliana wali, Babi wali, Bobby wali nga otandikawo producing Mama Mbire jaka process awo. Kyali kitya. I was a boy at the studio. Okay, first of all, my going to Dream Studio. Kugenda kwa Dream Studio nali ngenze kolera muyimbi bamuyita Ronnie Mukisa. Yantwalayo. So bwe ntuukayo so yawe naawulira byenkola ki Mr. yawe naawulira binali mu programming ze kyava agamba Ronnie ono omwana abeera wa lwaki tomumpaamu naakola ki nze nali ku church nga neekubira bintu byange ku church so I think nensigalawo nga nkola nensigalawo nga nzija nenkola ennyimba za yawe nga njigiriza how to use analog consoles kuzaalinga nnene nnyo ne gadgets endala eza modules so mukola bwentyo I was available nali under training the opportunity they gave me bano bali bazze mu session yaabwe kola okitegeera bali bazze mu session yaabwe kola nga bwe nenga washitaliwo netono host baliwo yes quality basobola kujja ninga bwe balina okukola ndowooza so n'abagamba onaasobola okukola ki because nali ye mukoleddeko ekyewuunyisa twali tutandise olaba oluyimba lwa yawoolo kati onoba oluyimba lwalwa mu studio oyinza okuba lwamalamu emyaka nga 7 lwe lumu ku nnyimba ze natandikirako mu 2006 okitegeera 2005 2006 zirimu ennyimba ze yampa later on so Mama Mbire was the song we did obadde obuuza the process bo baali bazze kukola Bobby was there Juliana was there
Bobby was there. To escort Bobby. No, Bobby was influential in that song because she had to translate some Luganda words to To Runyankore. Mama wange oye tantare. That was Bobby who translated that verse. Wow. Okitegera. Wow. Yeah. So that process, they took all limba. Everything I would try to call buli kantu kenkwatako nga nyumirwa Bobby nga getting he said, "Hey man, nagamba you have magic fingers." Natandika okumpa amanya okayiwa mani biki ebyo. Bobby. Yes. Ngayakuwa amanya. Yes. So that was the beginning of my what? That was before you getting the Paddyman name. You didn't have. Yes, I did not have. Remember, by then we had Wuchamani, Thundermani, Turumani, so Kaiwa Mani, Natachifiti, Agamba, but why don't you use Paddyman? Bobby akwenya lya Paddyman. Yes, but he first called me Jaja Paddy in the Rastafarian, Rastafarian family. Definitely. Calling you Jaja is a respect. Yes. We had Jaja Tone, Yes. Jaja Jaja Nana, and then they gave me Jaja Paddy. But when they call me here, we were saying, "Hey, Jaja Paddy, we have to call you tuti." And then Munyimba, Natanika Paddy. Bobiwine is a true Rastafarian. Yeah, he is. He's a Rasta man. Yeah. Now what area Paddyman? Paddy is my name. But then he added man. Yeah. Wow. And so we are safe to say that Mama Mbire introduced you to the wider audience of Ugandan music industry because it became a hit instantly. No, Mama Mbire introduced me to more to Bobby, yes, and to the Afrobeat genre. Yes. Afrobeat, the fusion of Afro dancehall, yes, genre. Yes. But also there was Kankutenderism. Oh. Temboze no nsufu nnyo. Oba okyagala kano akanyama There was green. Kankutenderism was the initial song. You did. Yes. Era it was because I was at the studio. Given the background that you were from the gospel From roots, the church, yes. The church. Yes. So Kankutenderism is which year now that? 2004? I think Kankutenderism was before Mama Mbire. Yes. That was 2005. And then Mama Mbire comes in 2006, around there. Yes. Yeah. I did a lot of projects at Dream Wow. Kole nyimba nyingi nnyo naye nga ndi undercover. Yes. Yes. Wow. So you come at Firebase. Oh. Bobiwine now at Byalabye amanyi go skill you joiner naddala ku Justice gye waba oluyimba Mama Mbire. And did he make you become now a household or studio hold figure to add on to Tony Halls and Washington? Over why still wajanga mbuzizi for specific projects of different artists? Because I had the church background, I had more clientele ngeva mu church. Yes. So bo bajanga nnyo. Bajanga nnyo. Babugembe. No, that was before Bugembe. But there was body bands, these choirs, abayimbeza nyimbe zasekinomu. Yes. But then there was Chirwana Africa. I don't know if you heard of it. Chirwana. Yes. Oh, okay. Yes, Goroko Kayaka. So Chirwana Africa, I think is ate Chirwana yegwe nsokera ddala okukolera. So you did Omukisa ogutalina buyinike. Wow. Oli mulokole Paddy. Yes, mulokole. Omukisa ogutalina buyinike. Then netuzaako Goroko Kayaka. Then that's when Ronnie Mukisa had me doing yampuliranga nkoze ze nyimba. Nagamba naye nze nina studio gye njagala omutwala. So he takes me to Dream Studio. Yes. Goroko Kayaka tamukolera mu Dream Studio. Well, I was studio bagito ba AV oba bagita VR oba bagisimbira. Yes. Goroko Kayaka. Lwaleero omusana gumaze okuvayo akugamba tunula wetegereze. Mayanga ndi mulokole kale nagwa. Kati situko okuva wewagwa demo nkiriko nkyanonya kisa. Abasituka ate engwala. Tenzira munengwa ate tukafe tugwata ogwa bubi. Tugenda kwogera nga tuvudde wano. Kunja tuzobola ogenda kudda. Kumaweka. Wow. So Mr. Paddy, now the moment
akaseera kaka 2005 6 7 8 paka nga ku 10 myaka egyo there were some of those years industry ya Uganda wetwagamba nti ya producing ennyimba empitirivu ennyo and gwomu kwabo abayinako ennyimba empitirivu n'okukola n'abayimbi ab'enjawulo. Now after oluyimba lwa phrasing ekibuuzo kya been obstructed by yes badegamba after okukola oluyimba lwa Mama Mbire nnyimba kindala zibaddako okukola ne Mwami Kyagulanyi, to be specific. We did twakola ennyimba nyingi ne Mr. Kyagulanyi twakola ennyimba nyingi nnyo nno ddala nnyo cause after Mama Mbire twakola muzimba ne ku mutwe but nga twakamala Mama Mbire yajja twakola Mazzi Mawanvu ne Mazzi Mawanvu olwo ate luzeeno 2010 twakola Bibuuzo tukola we did Bada ebibuuzo binyinga ansantono yes tukola Wesorting Mr. Katala yes ketemba kensimbo zanya mu motoka yes nenga simbo kanyaza ali nyeri akana kange bambi kasharo akato kenjagala bakaise mubayimba gwe Sharomo gusajja amara dara muri kirumango mwana wogwe bajoro neka kyomanya bw'owulira Sharom kitegeeza twakolera Wesorting Sharom yali better namagembe yes but we did those songs with yali team n'okusinga nakolanga nnyo ne Tony Halls. I used to do the programming but Tony Halls ngakola mixing oba oluusi Mr. Yawe nesukusinga da Tony Halls so it was a teamwork yeah. And then Juliana mwogeddeko Juliana I only worked with her ng'akoze ne Bobby nakolako naye ng'akoze ne Bobby saafuna nnyo omukisa gukola nnyo nnyimba nyingi naye omuyimbi gwe nasinga ate okukolera nnyimba ennyingi ennyo ndowooza amu ku bayimbi beŋŋamba wano e Uganda nti n'ennyimba mpeza ennyimba zisukka mu 10 I think it's Irene Nambiru yes Irene Nambiru Julie Mutesasira Judith Babirye Pastor Bugembe Bobiwine Misa Kisemakula ku bayimbi abo bonna bemmenya I think we have more than 10 songs buli muyimbi yeah. Mpulira njagala tugende ku bayimbi abo n'akayimba nze mpulira kyenjagala nga kayimba tambi olaba otya Irene Nambiru ku biti babiri Irene yakomawo wano mu 2004-5 but yakomawo n'oluyimba yali agwawo before nkuweeki there was Simbalala my first time to see Irene baali bazze ne junior players mu studio nga bazze kukola luyimba olwenyini Simbalala actually junior players gyali Francis ngaye kantambi ani okubuuza junior players yajja ku studio okubuukinga oluyimba olwo olwagundi tugenda kukola na Irene biki baliwo omuwala ayimba bulungi anyway yes then so you didn't know Irene before because Irene of late 90s we wakolera Jenny Juliana nali mu church nali mu church nga sibimanyi ebyo so Simbalala ina versions ebiri there is a Simbalala of Bebe Cool and Irene and Simbalala of Irene and junior players is it manya Bebe yoni nino omulenzi gwenjagala Simbalala eyo gye mumanyi naye eyali original yali ya junior players Bebe naimba kale sweet nga woyogedde kibeewo kati nno nange nkwagala n'olwekyo mukwano sembera ebyo babiteeka mu kiro nga siriiwo wanyi ebyo babiteeka mu kiro nga siriiwo you anti nakola oluyimba nze ne kola kati tugende ku nnyimba endala baba Paddy tulambulire balusa mu kirongo gadde studio Irene alina ennyimba ziringa ndowooza the second song I did with Irene olwaddako ndowooza olwasinga waliwo yono olwaleero njagala tumanye oluusi ekinkala yono newe sirya newe era olaavuya namaddala wow then tukola birowoozo one of my favorite Irene songs nice birowoozo yes birowoozo byoye yagenda natadda
kati omutima gunnuma ne mba ng'omulwadde birowoozo. And Begombeko, was it you too? Yes. Naye Begombeko oyo mbabuulire emboozi ya Begombeko. kale bulijjo oli eyo Mr. Paddy manyi mukutte industry temukola Begombeko, I think at now we can we can talk about it. Begombeko originally was written for Zari. And Zari Hassan. Zari Hassan, Zari Shakib, Zari, yes. Zari retire. Zari retire, yes. Who was the writer? Nis Henry. producer ojafuna akantu ako teko kafeebuzi ka second 10 akayimba kabegombeko abantu bakajjukira ku TikTok ne Tekeo ne Zari olabe Tekeo ne Zari senga yakayimba Tekeo nairi nya twadie tele kifananye ekituufu bategeere Njoko pozinga. I don't know nyo. Pause. Travis Kazibu. Otunyonyera bali olimba lwa Begombeko bali bawandiikidde Mami Zali. Sure. Are we on? Yeah, we on. Back. So Begombeko was written for Zari. Initially it was written. Yeah. Miss Henry yaruwandika. Was it going to be her debut song or she had already by the time? Twali tukozeeko ennyimba endala eyo naye omanye edda nalina obuzibu nga bwenkula kusanga otudde awo nga wotudde waliwo enswera zikugirako nga nkugamba owaayo ovaamu enswera genda onaabe oba bwali buto ndowooza ne kati ndowooza You're a bit compromising now. Not compromising. You let people be. Sometimes you let people be. Yes. Yeah. But the other time you say as is. Yes, but they brought the song. Yes. Tobako n'omuyimbi ayimbe ngenda okulaba muyimbi kikoze eki Kiganyi. Nga kiganyi. Were you a purist? A purist of music? Ndowooza. Nakatindi. Yes. But I understand tutegeera music in a broad way. Yes. Music is therapy. Music ddagala. Yes. Ntambi bw'ojja n'oyimba nze sikugamba. Nayimbi twayimba oli bale shalom wali olidde. Sifaayo number 2 Spotify. But kati temuwulira nti mwaluyimbi. Number 2 Sifaayo bali oli kalutya. Ati wulira nkugamba. Yes, I'm being honest. Kubanga si buli muntu nti ayimba okubeera star. Naye music is therapy. Katola nti muwulira bulungi nti mwaluyimbi. Wadde terwakoze bulungi. Simanyi oba lukola oba terukola. Seasoning Laba Frank. Yes. Tofaayo oba lunakola oba terukola. Yes. The issue is how you feel. We think good. You feel good. Yes. Now that's the idea. That's the knowledge I've gotten with experience. Banga lye maze music. Abantu bayimba kubanga baagala okuwona. Yes. Because music is therapy. Let me give you a testimony. One time, the Human Rights Uganda. Yes. And ya mchala ndozo baye ya mchala wangatia baye. Yes, Wangadia Miriam. Human. Yes. Bandetera abayimbi okuva some war-torn areas ezo zagundi za South Sudan. But these guys could not sing a word. And nembabuuza naye bano abantu bemuleese nga tebasobola kukola ki kuvaamu yadde eddoboozi. So basically what I did ne baŋŋamba mugoba recording nga bwe bali. But I've never seen the joy and the happiness and the relief from people. There were over 7 guys. But these are guys who are involved, abali bagetinze involved in n'okulaba emirambo biki ebyo kiraba kyova olaba abantu abamu baba batreatinga abantu nga babayisa si bulungi osooka n'obuuza bano abantu bafuna ku bbaali bafunyeko therapy after nga bavudde mu ntalo okitegeera so bano abantu babandeetera ne bayimba but they were so happy naye nga bye bayimbye teyo bamuko yadde but the happiness on their faces bafuna platform bafulumiza. Yes. And they get relieved. So kati ntegera music. So today wali Zari Hassan bamuwandiikidde Begombeko Prince Nis Henry. Muli mukwagala okutwala omugaati gw'omukyalo oyo. Henry lwawandiisa alugaye mpamilyo. Si kwagala kutwala mugaati. Yajja mugundi, yajja mu field yaffe ng'alina okusasula of course. Simanyi nteesaganya ze baatuukako na Henry naye oluyimba ne tukola ki? Ne mugamba you need a better voice. This is a good song. But you need someone who will do justice. Zali's voice wasn't good. She's not a singer.
She's good at many things, but she's not a singer. What are you trying to insinuate? No, she could not do what Irene did. Yeah. Njogedde bubi. Just kind of come omuntu. No, she could not do what Irene did. That's the Chenjagala okumanya nti had she commissioned the song or it was Nisa looking for who would give it Nisa as a young writer, Nisa as a young writer could write for anyone. Yes. But I listened to the song. It was a beautiful song. Yes. It was big. Okay, it was big for Zari. Yes. Yeah. It was big for Zari. Then how did you learn to Irene? Of course, I suggested Irene. Oh. When they gave it to Irene, she did justice to the song. Of course. Yeah. Abayagala beegombeko. I better love you forever. Kuba go basinga toli Casanova. my body This is a good writer. It's crazy. This is a good writer, man. Very good writer. Oh, did you also do in the catalogue of Irene? There is a song Jenjagala in Yuba Gita Nyonton. Hey, You did I Nyonton too? I I think that song was written by one Abe. You don't know him, but he's written a number of songs for Yes. Irene. That's Nyonyintono, Kabichi, Oh. Tebiba Binji. Oh. Beach. It's a good song. Wokabida, a lot of songs. Yes. Oh, So you Katunonyera, we are blessed to have you on set. And being a person, I'm in music. There is this debate. Ebadde etambula era ng'ekyatulemya abamu. You've worked with so many talented artists, female artists. You've worked with Irene. yes, Namukole a couple of songs. yes. You worked with Juliana ko project yeyo, but you've had her music. Kuba biri awo. Ani asinga? Ani asinga ki? Onteeka Ani asinga si ntalo, but ani asinga ki kino? Ani asinga ki kino? Mulaba nseetinga ntwala One of those elements is technical, and it is a technical person like you. Kugamba nti wano oba vocal range oba okitegeera such that people basobola okumanya buli omu amaanyi ge weegali. Irene, Juliana. Yes. Octaves ezono ziriwe ziti something like that if you could anyways. I can only comment on the artists I've worked with. Yes. Since nnyo kola na Irene. Yes. Nyinza kwogera bwe nti Irene is a versatile artist. Oba kigambo ekituufu. Yes. Irene agwa mu styles Zonna nyingi. w'omuteeka. Nti bw'omuwa eŋŋoma eŋŋanda asobola oziyimba. Yes. Bw'omuwa dancehall asobola omuyimba. Bw'omuwa raga asobola omuyimba. Soka asobola omuyimba. Kati Juliana naye muyimbi ate wakabi. of course. Nti bw'omuwa genres zino ze mumanyiddemu. Juliana we nasooka omutabira nze ng'ayimba oluzungu bannange. Who 7 days? Wo. Ayimba oluzungu olwo okitegeera. Yes. Naye sobola kubagejinga ng'ambe nti ono asinga ono kubanga music ali bw'ati. Ekyewuunyisa omuntu okugamba nti ono ayimba bulungi bw'ati. Music is all about knowing how to use your voice. Yes. However good or bad it is, knowing how to use it is also another technique. So kati eyo question nzibu nnyo kugamba nti ono yasinga ono okitegeera. Yes. Si kyangu kugamba nti ono yasinga naye genres ez'enjawulo osobola okugamba nti Onali comfortable genres nyingi. yes, Ono zaakubako era w'amaanyi kuba n'azituusa paka eno. yes, Oh. yeah. Okay. Then okuzayo Kowali, you as an audio producer and you've faced so many challenges. One of gy'osembyeyo okutugamba, someone akutidde abantu nga 7 ekigendererwa ekirala ayagala ba feeling happy. What is the creative process like ng'omuntu ayingidde studio what artist what exactly happens ng'omuntu ayingidde studio yo mwagala okukuba oluyimba mwagala okukola oluyimba biki ebisookerwako? Is it nti beat wamaze do creatinga oba is it nti osooka kumanya some what is it called demo? Is it creating from scratch and then you recommend nti and we were told that there's producers abamu regardless of the money is always on the table, but when you're not you're not talented latoli mulungi kimala, but they don't want their names to be dragged on to you. Bagamba bugambi, you know what,
kwata sente zo. This is not your calling. Bye bye. Ebyo nabikola ngedda nga bwe nkugambye nga simanyi lwaki abantu bayimba paka we nategeera nti music is therapy. Abantu bajja okuyimba nze oliya nga mu mukyala nga maze gofaayo ki nze olimba ngenda duwulira ne mwami wange mu kisenge kanga bagwe tofaayo you record me okitegeera naye on the professional note obuuza omuntu why are you singing lwaki oyimba nakubuuza kitegeezayo nakubuulira amazima nti njagala genda mu katale kuvuganya nomugamba naye olaba tekiggwa okitegeera tekiggwa batogenda kumalamu amaanyi but there is being omanyi ekintu ekisinga obubi okuwa omuntu false hope okitegeera nadda nakuwa ssente naluli nadda nakuwa ssente ngaakwongera bwongezi ssente omugaa bigenda kukola atuka ekisaa nakugwamu nakola ki atakyawa gwe akukyawa si bunafu walina okwevuma nti mukama teyamuwa kimala akukyawa naye waliwo abalemerako n'omuleka ng'ayagala bwagazi naye ng'alina essuubi omanyi music ono muzibu era natuka ekisaa nendowooza nti music can be a spirit. It can be a spirit. It can either be a good spirit or a bad spirit, a bad one. For example, I've seen things in this industry. Abantu baagala nnyo what we call billboard mentality. Okubeera ku billboard. Nti omwana aloota kati Shalom nobanga waloota nti oli mwana muto nti lumu olibeera billboard mentality kyentegeeza okubeera owakabi ntimba aliwo nnaku ebibuga nga nzayogerwako kati abaana bakola buli kyetaagisa okuba nga atuukayo. Let me tell you of one scenario seemu si bbiri si ssatu naye eno yankwatako nnyo. Omulenzi yajja ku studio awo I had even delayed singa mbadde njogera nga tewaliwo witness oli agamba nti olimba naye omulenzi yajja ngaali willing okuwaayo maama we yes bo balowooza anti nkubuulira kanterere nkubuulira omulenzi ajja ku studio. A boy came to the studio I think one or 2 years back. Nja kubuuza Bishop kirungi bwe yasangawo kati nadelaying okutuuka ku office nali late like by 40 minutes. So ngenda otuuka ku studio nga Bishop waali bamuyita kamuleka erinnya lye nga bali aba interactinga n'omulenzi. Bishop kyava ngamba Paddy ulirako ono byagamba. So omulenzi n'agamba njagala kunnyingiza kati ne mubuuza nirowooza kati bajja bangi abamu baagala batwala mu bandi ez'enjawulo bali commendinga mu groups kati ne mugamba oyagala kuyingiza n'agamba naawe obimanyi mubuuza n'ebiki naga uge tofaayo nze nina maama wange ali eyo tayangasa nakungaza nja mubawa oba okitegeera ngali ready okuggyako nnyina omutwe sebo afuuke star. So kyekyo kyekugamba the billboard mentality wanting to be a star. It's very hard to convince these young abaana abala bagundi intervene. It's very hard to convince them nti omuntu akola n'emikono gye n'afuuka star. Bo bamanyi waliwo there's another price being paid. Yes. So kyankola bubi nnyo si kuba nti kyekyali kisoose naye kyankola bubi nnyo nti omuntu gwe yali ayogedde naye was also a client and a pastor. Gwe Shalom nze ndi mulokole naye nsanga obuzibu ogenda mu makanisa agamu nina okweyogerako ennyo nti ndiki okitegera nina okwennyonnyolako kibannange guli mulimu naye ndiki mulokole okitegera. So the bishop was understanding n'aŋŋamba nja uli omwana ono byayogera kati ne mubuuza n'aŋŋamba munnange nange njagala kunnyingiza biki yes kati of course nategeera kuba si ye yali asoose bajja naawe abaana bajja bo bamanyi nti tulina obusenge eyo bwe butyo obusuwa. Yes. But let me use this opportunity okugamba abaana nze nganze nja kubeera honest gye muli siinaayo kasenge era olina player room
akasenga ako ke bagamba ke bakolera we ne prayer room teri awo nti eri official prayer room. I can pray from any room at home as long as there's convenience. Yes. Then at the studio, if you even come and look through all my doors, there is no magic behind. Let me tell you, young men, it's all about hard work and God's timing. Ekyo kimulina okumanya. Hard work ntambi. Abaana bagenda kusaddaaka banyaabo. Katunuli omulenzi oli nga simumala. Tumamuyitira police. Wa bishop yayogerako naye. The bishop talked to him. N'ayogera naye namu. Ne mubuulira nange amazima. Because woro yange okugundi ku studio kuliko ebifaananyi by'aba artist ab'enjawulo. Ne mugamba balaba abo bonna nkoze nabo. But this is one thing I've realized. Bonna bajja ne basasula ssente ate balina ba managers ekirala bakola ne ba producer abalungi aba audio n'aba video ne mubuulira emitendera bwe gikola ki. Simanyi oba yakitegera. Kyewuunyisa nti abaana bano ne bw'oyogera naye alowooza okoze eki. Omukotogera. Okitegeera kati zezo stories emuwulira omwana yakubye nnyina akakumbi oba yakoze biki ne mulowooza ndiki. Ate kati n'abagezigezi ne bayitirawo omuntu oyagala kubeera abaana baagala ebintu ebyamangu ebyendola kati ze nkulaga nti nina emyaka egyo gye nkulaga over 6 years ku Dream Studio over 4 years kale nga siwulikika nenga ate wooli nenga wendi you're waiting for your time nenga nkola cheka waliwo ennyima ne ze baleeta kunyu n'ogamba waliwo olimbala muvuka muyita Sparks nina kendya mazima I did that song. I did Sosorie oba atuwa buyiba olwaffe benasolo yes Sosorie watafa tambi natugenda enkola kati nga kayimba ngaako ngaakatuwa ngatunyonnyola batange ekyatika. I did Sophie's song olwagundi wesize munnange Sophie Gombia kigwe tolineefulira nenejjusa. I did Mukwano gunyuma but that's soon nga batandika okukola okitegeera but nebyo ebiro ebyo nabyo bya undercover oli tabiraba yalaba bino okoze mazima wangu biti bikyebyo okitegeera so bannange abaana balina okumanya there's a process kolampa abaana tebakyayagala kulindako okitegeera yayagala kubaka yimbe nkyawusu kayitemu twaliwo ntambi omuvubuka yange amutwale ku musawo ng'akoze YouTube nanga ashalo mutolimba yogera amazima mwina gye mulaga muyonsa emisota yanga agumpe nja kuyonsa nange nzo waliwo yangamba mbu tugenda naye mu nnyanja bwe nawulira ku interview ng'ayogera wabiwulira nafuna ku interview to say something like that nza ex wange yampeereza ka audio kati ex simanyi oba yampeereza nga akkiriza yali akyewuunya atuka n'akikkiza aga akyeka naye situfu ogendako mu nnyanja kati obimanyi wakafuna omuwala omwogereza muli awo mutambula nakuweereza ka audio ng'oli yatusanga nze ne Chameleon simaye ne gundi ne Sekyanzi munaatutwalanga mu nnyanja nze ekisooka nti n'amazzi tomanya kuwuga simanyi na kuwuga anti wali otuula ku magi kati owulira ebintu ebyo. Some of these stories you believe until you hear your name mentioned. Definitely. True. Did it prompt Chameleon in 2005 to do the song Bawoza Nyanja? Nga kisusse nga bantu tebakkiriza amaanyi g'akasajja nga bwagayitiridde obungi. Is it also caused by these the competitors mulina in for example nga ba artists abo nga balaba nti omuyimbi Chameleon mu kaseera ako yali w'amaanyi nnyo nga balina muteekako ekyo abantu bagambe nti ono omusajja tali yekka. Kati Frank asigenda kwogerera balala. Oba bagenda mu nnyanja be bamanyi oba tebagenda be bamanyi ninze kyemmanyi nze nkola bukozi togenda nko mu nnyanja and not no naabuuza nti togenda anti muna is happening bwe tugamba omuntu agamanya kale amanyi mugango mu kamera beegaana osanga nko Paddy najayita kuba akubye emyaka emeka almost 20 years plus erinnya livuga Ademan but also lwaki oba weetaaga okwongerezaako obuwakatirwa ng'ekintu kyokola okimanyi ate okyagala. Me I love this not because it's the most paying job but I love it. Yes, I have passionate. I'm passionate about production. Njagala music era bwe mpulira nga mwanalyzinga music I pay attention era bwe mpulira omuntu azaala w'abayimbi kira I respect music okuviira ddala kadonka mpaka ku music mulowooza nti wakabi okitegera kati abantu abasinga abatafuna mu industry bajja n'ekigendera kiti kyenkugamba ayagala kubeera luddawa billboard artist kapyako. Now
you being an audio producer, music producer, bintu bibiri byenjagala nange ontangazeemu. Do you normally build a beat around the artist oba artist yennyini oba be balina okuadoptinga ku vision yobeera creating which supersedes the other? Artist amaanyi ge wegali, artist kyayagala oba gwe ekirooto kyo kyogamba nti kino bwenkola kino kigenda kukolera. Kati bw'olwa mu industry oba bw'olwa mu mulimu otuuka ekiseera n'oba ng'osobola okugulowooleza. Kati kankuweyo ekyokulabira kuwala oluyimba lwe twakola ne Sami ne Jackie Chandiru. That song Sami onowe Eritrean. Yes. Yajja nga alina engeri gy'ayimba ne ndowooza muntu kyasobola okukola kuyimba n'omwami ono. So I came up with a track, then I called them. Ne bajja ne bayimba. Unfortunately, wano e Uganda ba producer sife tulina ssente nnyingi ennyo ennyo. Naye tulina ideas ennungi ng'olaba nti ono noono it's a good idea, brilliant idea. Era esobola kukola. For example, nali ntandise okubikola. Pastor Bugembe and Bobiwine. That was an idea. Bweyagireeta mujje mu Mboli. Yes. Limba nyingi nnyo. Ogamba gundi jangu Mboli limba luno. Ekirala Valu. That was an idea. Just called doctor. Ngoma njimaze. Ne mugamba jangu tuyimbe. Jangu, yeah, that was 2012. Okuyiya oluyimba nga ye gwe ngoma ogikoze. Yes. Banga olina talent. Ne kati ekyo kijja nga artist alina okuba nga ali understanding. Kati nze nsobola okuwulira idea ne mmanya nti ono noono we bagituulamu, that's a brilliant idea. Ne kati abayimbi abamu bw'omukubira ate jangu ate addamu kweraga gw'olabye hit weeri. Oba okitegeera. Kati ba abayimbi bali batunuulira n'ekyenjawulo ku music wa kakati no way back. Bano abakakati batunuulira ki ekiriwo. Ate ffe abaproducer tunuulira ki ekitaliiwo oba ki ekyandibaddewo. Okawulidde the difference. What would have been because done, we want to change, there. we always want to change the narrative. Kiki trending. Bw'ogamba ne kiki trending, kitegeeza you're going to sound the same, which is happening now. Yes. And then also, waliwo betuwulira. What creates a hit? Oli n'agamba katugende mu studio tukole hit. Do you know nga producer nti no gyendese hit oba there are factors endala is creating a hit song and kyobadolooza nti hit nebeera miss eno mu kufumba kyobadolooza mbu tekigenda kukola nebeera hit ebyo bibeerawo biti ebyo. Do you really know? Kati mbitegeera nedda nali sibyawula. Franka osobola okumpa omuyimbi nenga kati mumpe 1000 tugende tukole hit. Then tugikola. Naye teyina assurance nti egenda kubeerawo enkya ne luli. Ekyo sikirina. Naye bw'ompa omuyimbi what comes to my mind, njagala kukola luyimba lutya, njagala kukola luyimba lulungi. Otegera. Most cases hit songs ezo teziwangaala. Tobola nyinza okuba nina hit songs ntono naye nga nina all time songs tenyimba zinali nkozeemu kati ne bw'olusaamu osobola okugamba nti ono Valuvalu akuba ono Mazzi Mawanvu akuba ono Basima ogenza okuba ono Banyabo akola oli okitegeera. So a hit osobola okutunuulira biki ebitambula ebiriwo n'ogamba kamire mwoyo nga nsana kankiyimbe. Tobola abaana badda ku music ono ali vulgar TikTok music okitegeera. So you can do a hit song. Hit song is good. It's easy to do. To manufacture. It's easy to manufacture. First look at what is trending. Ngatamu kino na kino. Yes. Slangs eziriwo. Gumite. Yes. Bikola ebyo. Naye bwelusukka omwezi gumu nga lukyaliwo Katonda aba akuyamba. Yes. Kati waliwo ne conversation ebaddewo some 3 months ago and I saw many radio presenters trying to ask the same question to people and buli omu alina engeri gy'ataputa. You get a hit song, then there is good music, then there is a classic. Can't a hit song transition and transcends into a classic song? And also kubiyaula, there is good music, neruga no kufuka hit song. There is a hit song, a sort of classic. There is good music, a sort of kufuka. Kugamba, ebintu ebisatu, tuyinza kubiyaula bitya. Hit, classic, and good music. Classic song does not start as a classic song. A classic song, I think, is the song that has stood the test of time. Yes.
otegera ng'okyasobola oddukuba even after how many years ng'otuwuliriza Christmas songs za Fire Bongo yes naye ate ezo Christmas y'omwaka guno naawe yes naye kati ate ezo lubanga e birthday song nti luli seasonal nti luli balukola olwakino because bwaba tewali lulimba lwa representinga mukolo ogwo olujja okutuulawo but let's talk about songs like is a Bob Marley let's talk One Love. yes ennyimba za Chameleone ezikyalemeddeko zijamira kuma obwesigwa zivaluvalu okitegeera nti lulina okuba nga lulungi ddwo nga ddwo nti abantu abasinga bo balowooza nti the song is about lyrics but it's also about the melodies nti oluyimba olusobola tuka n'owuliriza oluyimba naye nga bw'ojjamu n'ebigambo bw'ojjamu ebigambo you still enjoy the music oba okitegeera but unfortunately it's not happening now nti oluyimba olugjamu ebigambo oba tokyakoze okitegeera oba oluyimba olugjamu music n'ebigambo byonna tebikola ki tebikola makulu oba okitegeera let's give an example nti after how many years that Paul Kafero's songs the late now they make sense oba okitegeera so oluyimba lulina okuba packed okitegeera nti in production tulowooza ku bintu bingi n'obuuza totunula mu maaso emyaka 10 luno oluyimba waagwani lunaabeerawo okitegeera n'omuvubuka akola oluyimba now imagine kana kayenka Shalom akato nga bw'obadde ogamba kati Shalom mukazi mukulu okitegeera dad considered me when I was still young oh dad yali antiiririra enjagala bakayisenga mama okitegeera so ebyo ebintu tulina obiconsideringa ng'oba oyimba oluyimba don't look at only show yanja nti ngenda kikuba erugogo bwe naamala kikuba kiba kiwedde there is life after that wow there's life after Rugogo. There's life after trending TikTok for 2 weeks. There's life after kuwemula. Wagenda mu studio kuyimba. And then wetogera ku bimu ku obstacles zetutunuulira nti tubadde n'abayimbi bangi bakoze music and also music atuuka ekiseera na shifting sounds maybe is shifting nti no one knew myaka 2 emabega nti afro pop, Afro fusion, the whole Afro beats. Nti zijja kuwambako ku nsi nga wekiri essaawa zino you hear western music, west African music everywhere. Movement erese ba Thames erese ba Davido baani everywhere. And then someone n'abuuza ekibuuzo kyekimu tutwatulira music industry ya Uganda, do we have a defining sound gye tugamba nga wogamba nti you can tell a West African sound or Nigerian music no gamba what the same artist over Nigeria in Uganda, do we have a sound that defines us, or should we even have a sound that will define us okubedanga naffe tugezaako okukitunda n'okukiguza ensi as the Nigerians and West African countries have done? Yes, we would have, but unfortunately I would say we are not yet there. Twandibadde tulina naye tuli ensi y'abantu ennimi ez'enjawulo amawanga ag'enjawulo nti ne sound gye twandigambye nti yeeno oyo agamba eyo y'abali oba kitegeera bwe tugamba nti tulonde eno eyimbibwa gurupu y'abantu bwe bati oba kitegeera and okuyambibwako, let me give you an example. The most trending sound in Eritrea is Gwaira. Bw'oba ogenze mu Eritrea n'owuliriza music wabwe gujum kiyinza okuba nga tekisoundinga bulungi mu matuugo naye nabuuza mu Eritrea omu ne mubuuza lwaki kino ekintu kiri played everywhere ne bagamba nti it's their sound back in Eritrea but then it got sponsorship from the government. Promotingibwa oba kitegeera kati let me give you an example. We have Kadonkamu here which is not bad at all. Era singa Kadonkamu oyo yali aweereddwa amaanyi n'aweebwa obudde na priority singa tulina Kadonkamu nga alina code progressions ez'enjawulo oba kitegeera singa Kadonkamu yava mu code z'ebbiri esatu ennya
oba kitegeera singa kadonka moyo let me give you an example singa abayimbi a scenario singa abayimbi ba kadonka be bavuga ziri embi buli muntu yandiyagadde kuyimba kadonka I know singa babayina amayumba agamalayo yes everyone would die yes to be a kadonka but you know what because this is what is being promoted oba kitegeera and by the way bw'otunuulira musical gwe tugamba gwe bayita nga owa bandi omwali ba Lutaya Misachi Mayinja oyo music let's look at society then and society now. Yes. Society then was more decent listening to music because music is an influential factor in society. To listen to music. Yes. When society turns into only dancing, people will dance regardless of what they are listening to. Yes. Wow. But when society is more into listening, people learn. Fe twakula tuwuliza ennyimba za Fred Sebata, Enkumbi Eyamba. Bw'owuliza ennyimba za Matiya Kakumirizi, Dani Mugula, Sebadduka, Dr. Sebala, Kasimika Ngende Nkase. Ennyimba zonna nga zijjudde okusomesa, n'okulambika. Otegera? Yes. But when music bwafa, the society efa. Music is the driving factor to the society. Mukube peva, lwaki tajje mukube? I know. Otegera? Sagala ku mentioninga nnyimba nnyingi but society kyemugiraba. Society teyawukana nnyo na kintu kyekola ki? Kyewulira. Tudiringa ne gundi. First of all, we're dealing with the nyinza okutagendayo. First of all, the frequency yennyini nje tuwuliriza. The frequency of music tuwulirizawo kati nfu nnyo. It's intended to keeping abantu nga babambavu. Nafuna akadde nja kuyitiramu about the frequency. The better frequency we kulina okuwuliriza music. Keno frequency gye tuliko nayo yaleetebwa buleetebwa. Kigenderere music yono gwe tulina. Ono music gwe tuwuliriza. Ennaku zino. Frequency gye tuliko nayo yaleetera abantu okubanga si ba thinkers. Bakozi babeerawo kyobalaba baagala kikuba buli omu. It makes sense. But you go back to music waba Bonnie M, music oyo wedda. I'll show you the frequency eri gye bawulirirako music ne music ne frequency tuwulirawo kati. Omuntu awuliriza music n'afuluma ekisenge ng'ayagala kwata jjambiya kutema muntu. Oba kitegera? Waliwo music gwoteekako omwana n'akaaba yeyongera kaaba. Ne waliwo music gwoteekako omwana n'akola ki? Omwana n'asirika because of the frequency. Kati frequency eyo bw'ogiteekako ne a lot of trouble entawana egiri mu nsi speed eri mu nsi abantu kyovola ababambavu. Kale okudde ku kiri kya sound. What would be the solution? Because now between me and you and I told simanyi oba ndi mutuufu nja kumpabula that 2010 about 2005 to 2010 industry yaffe ya Uganda yali thriving better than most of now ensi ezituli waggulu including Nigeria itself maybe I could be wrong but essaawa zino olaba nga tetulina we tuyinza kusinziira nakubakwatako wadde akagoye nga kaggwerayo weekati and yet we have immense talents abayimbi baffe balungi nnyo they are gifted bulungi nnyo but now okusala olutindo olwo nafe okufuna ku zibbillion sente ez'amaanyi nalabibba na boy wano ku World Cup nga performinga is everywhere okitegeera now abaffe okubuuka olutindo olwo nafe okweyagalako kamubere mu ba producers okitegeera like what could be the kiki ekitugaana okugenda eri first of all every time we talk about kiki ekitugaana okugenda eri kati tubadde nga babana boy bani bona factors nyingi. One, let's talk about the Nigerian GDP. Kankuwe example nyangwe nnyo. Edda nabega kao music bwe yakolebwanga wano. Tudire ku Mama Mbire yennyini. Yes. Mama Mbire ani am sponsoring. Charles Mbire. Kati bwe bambire bebisere balina interest in music. Okitegeera ojja kwekanga nga Bajjuma Seiko bwe yanyumirwanga ennyo music wa Chameleone ng'amuwaaki ng'amuwa ssente. Nange nkweka example olimba lwali Nambiru lwayimbira Professor Gilbert Kenya wa Mama Nabulo. Yes. Kati tugeraageranya abagagga ba wano the best they can give are Range Rovers. Abagagga b'e Nigeria the best they can give when they are happy they give out a jet. Oba kitegeera abagagga ba wano tubalina sikubazaala wano
niye bagagga, that's our GDP bwe bugagga bwa 4 nti omugagga bw'asanyuka ennyo naga muyimbi ono kamuteekemu ssente osobola kugamba nti kamuteekemu biliyoni omuntu wakuma wakwata ekyo nakyo tulina okitunuulira nti ensi yaffe economy yaffe tulina siringi yaffe you cannot go beyond the ceiling of your economy nti otulya population ya Nigeria nti bangi nnyo nti Davido bw'ava wano asobola okugenda e London n'akuba O2 because Nigerians ni diaspora yes bangi alina watandikira nti kati nkulaga omuyimbi yasinze okuba wano n'aba nga kikubye nga bamwetaaga nnyo nnyo e London yali Bobiwine nyine bwe yagenda nga tolina bannayuganda bajjuza O2 oba kitegeera kyegamba so ekyo nakyo yonayo factor bannayigiriya bangi batusinga obungi siga nti music waffe mubi okitegeera nti bw'ova wano n'ogamba nti genze China ogenda kusangayo at least 10,000 lw'abannayigiriya kwotandikira bannayuganda baliyo bameka ekyo nayo factor then n'ekirala obutekkiririzaamu eyo nayo factor ndala then ekirala ekyokuba nti abanigeria balina factor y'olulimi kwe batandikira olulimi lwabwe olwo lulimu oluzungu olwo lulinga oluli broken and lukabinga ngo official are you gonna dance yes I'll show you my money okitegeera kati lwe lulimi batandikira ku luzungu be creating olulimi bwe tugamba okupromotinga Kenzo waffe tumuteekeyo the only English word jasobola okuteeka mu gundi akayimba tekaba nkagenda sitialo si dance okitegeera yes and mwecho chenyini is language a factor because someone said music itself is a language that we've had music here for example the song Toddy by Oliver Mutukuzi yes that even right now banja baluzinirako naye nga tebamanyi muno limba advocating for AIDS. HIV yes. And so many other songs is about Oliver Ngoma these guys from Congo and all that tizajja but you need a lot netugula ne tapes ezo nenga tumanche bayimba then why would goalposts shift when it comes to our artists they become element ya language it maybe it is also a limitation factor but you need a lot of hyping or need a lot of time appreciating oluyimba lw'olulimi lw'otategeera so nga olulimi lw'otegeera kyangu nnyo kyanguwa you could sing along as much as relate to you emotionally maybe as much as music is a universal language naye era oluwuliza n'olujja munagamba akateekemu omwana waffe bayimba byokola ki byotegeera osobola okulireetinga kuko nabyo so ndowooza kinnyonnyola lwaki even Baraka asobola okushootinga mangu because of the language yes so kiba kitegeeza nti the other factors abasobola okushootinga regardless of the language they are what they call the anomalies nga bwetugamba nti Gangnam Style yatuyingiramu wano but then after that singa obuuza Uganda lulimba kyolala lwa Sai lwamanyi tewali nenga ate ayimba so anomalies zibeeramu ezo but ekifaananyi ekinene these factors language is the next factor nti bw'oyimba Oluganda ogenda ku meetinga audience yabamanyi Oluganda ab'engulu bagenda duwuliriza olwakuba bamanyi Oluganda bwe lusaale lugenda e Nairobi bagenda kukwagala nnyo okuwuliza yabadde agamba ki now you but producers tuyinza okugamba mwe ba king makers you've made us king you've made artists from zero from kugamba okufuuka bakabaka mwenga musigadde eno behind the curtains otwogera ku kintu kya cash inflow sente mu sente mufuna ku sente pademan nga mukoze hit says empitirivu ennyo mwenga ngaba producers abafumba bali mufumbiraawo we used to get money way back nze bwe nakolera Endongo nga first of all nga n'omuyimbi tamanya sente z'osasuddwa oluusi nga manager yajja n'asasula naye kati abayimbi bagoba ba manager abasinga obungi babyekwatiramu you deal with the manager oba ng'odiringa ne music promoter oba distributor nga yajja n'akusasula gwe ng'odiwa okukola ki naye kati birimu okubatisa kungi nnyo ndowooza ekirala ne system yennyini ekirala ne technology agenza acyankalanya it was quite hard for one to have a recording studio way back because you needed a lot of gadgets which were very expensive but now with a computer and a MIDI controller you can have a small studio in your room so one doesn't even see a need why olutala bansonga lwaki aba asasula sente ajje wa Paddy akuwa akakadde omukolera oluyimba
ate nga asobola okugenda ewa raga so and so naye n'amukolera wali mu kasenga akatono. Kati saazo tulina challenge endala tujjidde kibayita artificial intelligence AI. Waliwo saazo n'oluyimba olutrending ennyo oba kutuma abafeeri yogoza n'osongako ojja kugwa mu taxi maxado wabula mukama olina amaanyi. Now that song is trending okikiriza but then the worst case is it's AI generated. Tewaliwo kuwaringa okutya mu producers nti AI engeri gyezzeemu n'engeri abaana bano abasoma ebi IT engeri gye babikozesaamu kigenda kuhindaringa nnyo mwenga mwene engeri gyemadde mukolamu emirimu gyammwe if it can even produce hit songs ngeezo nti tamingirako erabukezi nfuna omwana wa AI eddoboozi lyange alifuneko wali AI awandiika n'akukolera lyrics n'atuuzaamu n'abyeyimbira. Tewaliwo ko worry awo and there should be worry but it's two-way. AI bw'ogitunuliranga as an opponent, it will be an opponent. When you look at it as a tool, it will help you. I use AI. Yes. Yeah, it helps me generating my music and what, but it's not the final product. I use AI for ideas and all that stuff, not as main what? It's like an assistant. It's an assistant. Kakati oluyimba lwa AI oluwulira the way it sounds. Gwali technical. Nekifaani ono Shalom. Wategedde otya nti lwa AI? I'm a bit technical. Kati Shalom gwe tomanyi nti lwa AI. Ono ye tali era yaŋŋamba bannange Judith abiri akubye oluyimba e Canada gyali. Kyali wange oluyimba ama kituufu. Ne tuli ku set nnyo okkiriza sheetambule. In terms of sound quality, AI tebannaba bitereeza ebyo kuba nti ekirala AI can give you a song in 2 seconds, 3, 4, 5 seconds. Yes. There is nothing kisobola okuba nga kiri authentic nga kifulumye mu seconds. Ekirala AI will not come on your show to perform. The advantage of the AI will not come and give you a performance. Then another thing in abakola AI, in terms of royalties, it does not give you back. Otegera nga oluyimba oluliki original ekirala nawulidde oba Billboard oba I'm sorry is it Grammy? They are not considering songs definitely even YouTube yenyini tekuwa send. Yes. Obere okozesa AI. So AI is a tool, not a threat, depending on how you see it or how you use it. So the earlier the better for producers okumanya engeri yokozesa tools ngezo. I think it's very important. Very It's only a threat to writers. It's a threat to writers. Yeah, but those who are really good in writing, they can also use it as a tool. Yes. Kubanga bw'oba ogiwadde what to ekuyambako. Yes. N'ogyeditinga n'ogamba kino si kyenjagala. And also the part about performing arts and creativity and mulimu the soul educated by a human, that's what creating by technology. Now coming to that, why AI is not perfect in a way. It's perfect or it's being perfect. Yes. Is what differentiates it from human. Yes. Let me give you an example. A human voice can never be perfect on pitch. And that's what makes us human. That's why you know jump or amplifying or dikendezo digital way. No kwitwalako digezako disa ku pitch. Yes. Like we have pitch correctors, fine tunes. Neboli pitching otya tedigenda kubeera perfect. Ate nga yo AI eri 100%. Eri 100% perfect. So the machine has no soul. Yes. A human being has a soul. So when you're dealing with a machine which has no soul, tebisobola kukwatako. Febyaffe binyuma mu nsobi zaffe mubikola ki mwebinyumira. Yes. Njala kuzeeko wali katono nnyo. Wayogedde ku Mwami Kyagulanyi. Oyogedde ku Chameleon, mwakola ennyimba valuvalu basima ogenze n'endala. Wakati awo waliwo abaana abajja aba Good Life. Wakati awo waliwo omwami gwe bayita Bebe Cool. And
awo nyini rivalries ezaaliwo ezaali ez'amaanyi but we could see Paddy nga you could do a song with artist A n'okola ne artist B tewaliwoko ku ngeri gye kyabakosaamu ko nga you have to put your loyalty to a certain artist okulaba nti nenkolagana ebeerawo and mu kavuyo akaabeeranga wani yasinga okufunamu oba okufiirwa the music industry over the artists? Industry yafiirwa kansooka enkijjeeyo industry yafiirwa olw'okubanga okusooka nalowooza nga bwe nabagambye nga tutandika nalowooza nti osobola okubeera mu industry ng'oli neutral ng'okola bibyo ng'oli professional era bwe ntyo bwe nagamba ba artist. I worked with nakolanga ne Bobiwine, Chameleon ne Bebe Cool. Nakolayo nnyimba ki? Nakola agenze. Yes. Wow. Nakola atenga wakamala kola we sorting ati waliwo omwaka gwo bawuli ali 2009. Yes. Chameleon nga launchinga basimo agenze. Yes. Bobiwine nga launchinga we sorting. Yes. Bebe Cool banga launchinga agenze. Yes. That was a year. Yes. That year, I think it was the Palm Award producer of the year. I got Palm Award producer of which year? I got that Palm Award. But then I had issues. Nalowooza nti I had nti nkola I'm being saayagalanga nnyo kuyingira mu ntalo zaabwe. Ekisooka nesaagendanga mu ndongo. Kyasinga okunnyamba nga bansanga ku studio era nga bandeka ku studio. Naye era kyatuuka ekiseera nga tekiggwa. Okitegeera eyagezaako okuntegeera yali Bobiwine nga ntegeera mugamba nti mbadde nkyakola ng'akuleka nomala nakuyita nagamba nange jangu tukole nga tukola naye kati atakyagalanga yali omwana ono omulala ono gundi ani Bebe Cool y'obuzibu yabusanga nagamba kati nze bw'oba okola nange tolina kukola nawe negamba rasta atawo guba tegugwa mpozi ngonteeka ku mwezi awo okitegeera ate ekirala nze nayagala nnyo okuexpressinga talent yange n'abayimbi abaki ab'enjawulo era nasibwa nnyo okukola ne ba Good Life saakola na ba Good Life nakitegeera luvannyuma Jeff teyajjanga wange olw'okuba obimanyi balina ensonga zaabwe n'evundu so kyebadde kugamba nti oluusi oyinza okulowooza sijja kukola kufuna side newekanga kikutwaliddemu waliwo abampala nange olw'okuba nti okoledde Bobiwine hit waliwo abakunyiigiranga olw'okuba okoledde Chameleon ne batamanya nti gwe wali okola ki okola mulimu gwo. Mu bbanga lino ery'emyaka 2 plus 2005 yes 2 plus what is that moment gyotagenda kwerabira mu studio ya artist ya recording session? I was reading Daily Monitor some years ago. You talked about the moment when Biniman came in Uganda. Yeah. That's one of them. The Biniman scenario. Yes. Because Biniman came to the studio. I did, like I told you, having a church background. I didn't know who Biniman was. I didn't know how big he was. Wow. Ndaba muyimbi Rasta. Nyate nga nze producer ali Chameleon yazze ngambye tukole ki tugenda kukola yajja ne gaali abantu bajja bangi aba fire base nga baagala okulaba Biniman because the studio was so bonna bajja ne bakuba nga muli ku dream era twali ku dream nga muleta omwana Biniman mutwala mu ghetto Biniman bamutwala mu ghetto emanju eyo Chameleon yajja ne group nene bonna ne bakubako mu studio. It wasn't Biniman niwe yakolanga obukolozi mugaye tosuula as in recording yes kali kem nibo yayimbanga ebifu hey you record you together ojja kweso tingireyo yeah that's one of them. Then another moment I remember was when waliwo mu Jamaica yali anzitidde mu studio bannange yali mu Jamaica oba yali mu Nigeria sijjukira naye yali ankubidde mu studio awo ku dream awo yeah that's the moment I think Mr. Yawe remembers ndoza basinkana eyo mu Ndongo ne mwami Yawe n'amusuubiza omuwa oluyimba so n'amuleeta n'amugamba
yamusuubiza okuwandikira aba Dream Girls oluyimba. So najja nawandika aba Dream Girls. So in return namusuubiza namugamba niyo producer ajja kumala kukole kati nze yawe teyaŋŋamba. Nze mmala okukola luli nimugamba nze mmaze ngenda waka. N'atabuka nankwata nangamba tolina gy'ogenda kunkolera. ate nga bamugambye dda nti oyo producer asinga mu Uganda. Yes, ngenda okulaba antabukidde bingi ebize bibaawo naye endala ze kuba man bingi naye muyimbi ki eyakasinza otekinga text entono? Because tuwuliramu wali nti because katwayimbako noono naye text ono ziyatekinganga nyingi takwata okuyimba nja kugenda mpulira ku luyimba lwamaanyi. Remix yalutukoledde n'ekitiibwa kyo kyonna kyonna yakitidde mu luyimba. Lumuzanyire kaawuli teri tendagenda ku YouTube mani yembigulira gwe lwaki tobigula zano nafuna chance kola nsingimanyi naye yayimba yitana kibeerawo ng'omuntu ebigambo tajjukira bye yayimba ku YouTube tamu kama kali najita neza ntu bagala nnyo party yange ya ombigulira nti era masimu gangster ate lukyali mu studio mutaako kitundu twajidwa ono oligo okuba alusite oligo olulonkinga ku supremacy awe nankulabye mwenye muli bamani Mbagafa utaka musende fuji. Mbagafa fujita. Ani sponsor Jeno fujita. Jeno fujita was Supremacy Ronja. Alani studio yao. Muitene ku papas. Tuteke mu message. By not dwongera. I mean. Chibale yalo kuboza wano. Who is the most naturally gifted artist you've ever worked with? Shalom. Naturally gifted. Yeah. Most naturally gifted. No gamba bana ibuli wenkola no. Anyanguiza. That is if it won't offend others who collaborate in the No. Anti kisinzira buli muntu we are gifted naturally. Buli muntu bwe handling. Ne waliwo ennyimba z'emmanyi nti Judith Babile yajja buzina agenda ku microphone. Naimba take emu okuva gyeva paka gyekoma. Judith Babile. Yeah. Which song was that? Nyingi. Ne olumu ku zo Yesu amanyi erinnya lyange. Oni bali bampadde suspe. Simwesibako bwesibinedda. Olwo yayimba just one take. Ke kayimba kali kobeere Paddy kobeere yakuteekamu. Yes. He's one of them. Another one of course banji. Naye ye. Bino bye tulongoosereza nebo ati abamu bw'oyogera ate abawagizi bayinza okutandika okuwuliza ennyimba batandika ozikriticizinga naye nga she's one of them. Judith Babile. What a wow. Ajja n'ateekayo obutest line. And who is the biggest perfectionist? Yahweh. Yahweh is the biggest perfectionist. Yahweh. Nikugambye kati ono balwamala mu studio kumbi emyaka 7. Kagala bawa chayidde mumanyi yembigulira tona kiddako. Perfectionist. Nyo. Yanjigiriza perfectionism eyo okubeera nga perfecting anyo naye sometimes you let a song go. Abayimbi bangi abakola kiri kyegambye naye ate gundi Judith ali exceptional bambi. Judith Babile. Luyimba kino balyokoze n'olaba nga tebafuna applause. Tebalina kufuna. Nenga wano mukulukola wagamba ezo nyingi nyezisigala mu computer nazo sizolekayo nyingi kati ne gundi olimba lwa gundi mukwano gunyuma lwali luganidde mu computer olasa malima one nyiniro nga talutegedde ekyokubiri tulina promoter ekyokusatu n'abaana bangi abajja ennyimba nga nyingi nnyo naye ennyimba za Jamaalo ezisinga Enizo Jamaalo wazikola atona bakuba ku kyokola soko sabe abakyala mbayita bazira kuba bebagumire bisinga so nyimba nyingi waliwo neza Tigani aneganye newe mulinda nina abagagga yerazedda kati wala nti music omubwadda kati 10, 15, 20 asobola competing ne music aliwo of course ate n'abanga Paddy tulanga tombuliza buno abana baffe ababandi abakuba bandi abo bote abali munnyo ba nga twogera kwa I've worked with for papa bwagamba onoba telyagamba tobe netogwako nno naawe kola oluyimba naawe tuyingira mu 28
2018 2018 awo era n'oluleetera nga hit song y'amaanyi teryagamba togaggawale waliwo Lutaya, Mr. Lutaya Negundi ne mukyala we endagaano y'obulamu wange wagala nnyo maze ogikola ate nekikola munyisawo bali kuserena nga 21 mukyala Irene Namatovu ali ku Serena balita strong woman concert ali bad buno obudde ya mitwalo 10 unako oli 15 tabu ya millions mbega ile dana Uganda mwenna munje tuwagire atera ambajjukizira kanangireko ddala ntambira abulango mbuyiseewo wabi papa yes ne yanziza mbajjukiza munnange esatu first July tugamba ku Shannon Gardens mu atakulaba ya akunyoma kadonka musholi mu yakadonka mu yenna wali ordinary ticket mitwalo 10 VIP mitwalo 2 tebo y'abantu mukaga ya millions ticket zisange ku Sheraton ku CBS n'ebifo ebirala ebyenjawulo mpola nje tutabadde mpira ku bank bet ntambi jakubya munana ku olwaleero genda ku bank bet era nyasamba ntambi ona ku olwaleero kandabe wanasamba Canada ne mpira gwa tulina Canada Morocco Paraguay ne France mukaga genda akwese www.bankbet okwese promo code shalom tako sente nga munanga atwangula ebirabo ebyenjawulo ne mujukiza Airtel Pay sasula fine emisoro gya government jonna ne traffic fines emisoro byonna business license byonna nyinga star 185 star 47 hash okwesa Airtel Pay Septon Construction Company bazimba amayumba land surveying baina hardware interiors basibanga Kampala na Bingo 0758821603 Joseph Ngoma alinga 10 July aliao erugogo okuingira emitwalo 2 emitwalo 5 emeza ntungana million 3 nje tuwagire Joseph Ngoma nakula na mama nakula na tata nje tusinze mukama na 11 July impola batenga lumu King Michael anye ku Serena awo 15 ne million 3 nga lumu kwenye concert yao ata King Saha abajjukiza nga 14 August tondeke kololo emitwalo 2 5 ne meza million 3 kololo awo tumiro King Saha 18 July tulwa meeting point Uganda ewa Friends of MC Mayor mitwalo 1 ne mitwalo 2 mpola chap mangu banafe aba Job Giant bo bakubuza wabagamba nti they connect talent to opportunity batya they help employers find verified qualified professionals and help job seekers grow their careers onako olwajjo twafunye adebagala abakozi era wobanga oli eyo kano jebinyagalo kansaliremo nga oli communications manager bakwetaaga butereevu nnyo requirements ng'olina bachelor's degree mu communications journalism public relations marketing mass communication or a related field ng'olina professional certification mu public relations ejaba advantage y'amaanyi 3 to 5 years experience communications or public relations experience and also experience in managing social media and digital communication with excellent writing and editing skills and also event management experience in added advantage bakwetaagira ddala gwe genda ku Job Giant inaba ngenda kubeera njikuwa ate era ne bala emanyiddwa ngeya the loans bali banafa abadde bagala communications manager babayita aba e-visa then bana abagala professional waiter babayita aba the loans iranga bagamba nti obera ngona certificate or diploma in hospitality management food and nutrition or catering at least 1 year of experience in a restaurant hotel or wellness focused establishment over active in listening and entrepreneurial skills with good spoken and written English benefits attractive salary meals are provided NSSF nebirala take your application yo ku hr@jobgiant.net bebo no Job Giant obanga oyina emirimu abakozi ba connectinga nabo ngogenza ku mukutogo gwa www.jobgiant.net chap banafe aba Biva organic and natural health products stocks such as Senjobe emengo ajanja sabutonde ku ndwadde zonna pressure sukali magumba bana bato bantu bakulu nsonga za mukisengeza bami n'abakyala genda ku Biva organic emengo ngoyambuka masengere ha Mukasa road n'ekifo ekisanyukibwamu tusobola okwera ngo ogenda mu weyagalira makita A&S sangwa side saw koma mboga chanja koma mboga road abagala okuuga okulanya mpira tafweri gym weri sauna massage restaurant kitchen bar bayise A&S ekifo ekiriko esawa zino eside saw echanja koma mboga road atuliko mukubera nga tuunzika tajagala kudduka yes kaka nakasemba yo tata ba producers imwe nga tulaba abayimbi rivalries zibeerawo olumu competition yebeerawo eyewammwe kiri kitya
Do you have health competition amongst yourselves? Or there are rivalries ziri hidden? Nga zikuwa ne sad story n'ogamba sagana kubimbuuza ntambi ndeka n'okundeka bannange kiri kiti ewammwe eyo mulina wasse Buganda oba? Of course, in every business, Yes. eri competitive, ndowooza bibeerawo naye olw'okuba nti ffe we don't have a stage performingira oli n'atulaba nti oli tayagala gundi bibeerayo eyo munda eyo naye ebyaffe biri healthy. Owulira muno yakoze engoma bwe n'obeera challenge oli nakubira n'agamba mwana watukuba engoma eno naye nange nenko okitegeera. I think it's healthy. Sirinaayo omuntu gwe ngamba nti tobeerakawo n'ogamba naye kati bano abaana kuba kati kwaliko bana producers bano abato abatambudde ne sound zino ezitambula abadduka n'obeerawo n'ogamba abanange obwana nga butuleeze. Not necessarily. One, I appreciate them. Ekirala kyoba olina okumanya my brother tosobola kushininga forever. Katonda waba akuwadde ekisa Franka ne Sharon. Katonda waba akuwadde nnyo ekisa okushininga emyaka giba 10. Emyaka egyo tuliyekamanye giba 10 naye kiba gy'oli okugitegeera nti gye gino emyaka kati nze ndiko nze nkola ki nze nshininga. You need to let others shine. Ekirala bw'obayita n'obasembeza bakuyigirako aye naawe obayigirako. Ekirala kikuwa comfort okubanga toli mu kuvuganya okwo ekirala Katonda be yatonda nti babo bibyo bajja kubeera babo. You cannot work for everyone. For example, if you have 45 or 50 million Ugandans tugambe abayimbi balinga ndowooza 1,000 oba 1,000 oba ki kale omutwalo ng'okisweki okitegeera milioni 48 bonna ogenda bakolera. You cannot. Ate nze olaba nze Katonda yampa okusikuluma n'ebyennamusaba. Okitegeera kati waliwo ennyimba zemumbuzizza wano ngamba banange n'olwonze nalukola n'olwonze okitegeera ng'ojjukira bujukizi. So you need to be grateful. Kati bodda ate okubiisana n'abaana bano. By the way kati kye natandika okukola I am more into mixing wax. Mixinga waxes era nfuna nnyo wax ez'abantu eziba zikoze ne bajja no mixinga wax. Even those clients abalala n'omanya nti kati guno omwaka kizibu okumalako omwaka nga zikoleddeeyo misaki kizibu okumalako omwaka ne wax eziva wabweru w'eggwanga. By the way nakuwulyako gwakola olimba luno njagala omixingire wakono n'okutraininga abantu abaagala production. I skill them at the office. So I'm grateful. Ekisemberayo ddala ba producers batano benjagala ompe generation yammwe eyo nga gutoliiko abakolera era bo respect y'amaanyi n'abataano kuba n'abaana bano abazze emyaka 5 mabega awo weewatyo bogamba ono ayinamuko kensuso emirimu agukwasaganya bulungi 5 from generation z'ebbiri. Abantu abasinga ku mulembe gwaffe. I was inspired by Steve Jim, ne Muganda Wechiwuwa, Dr. T, Tony Halls, Washington. Then Yahweh as a mixing engineer. They inspired me a lot. Those are the people betwakolanga. Then I cannot forget my own. Then Nerenix Nebambi. Naye ebiseera ebyo naye yali ng'akuba endongo engoma za Bebe Cool n'abalala. Then Alan yankola bubi nnyo okunyuka production. Alan yakola oluyimba olwa producer Alan yali mbeeka. Alan yali mbeeka oyo omusajja oyo yakuba oluyimba lwa Bobiwine olwa gondi Badman from Kamoti. Alan Okia n'akola ennyimba za Sweet Kid naye endongo eno naye oba yamutama musajja wati ndowooza production tekyali nnyo kintu calling. Then omulembe guno of course baana bangi. Asimye is doing well. Nyono Best Boy is doing well. Josh Wanda is doing well. Ani omulala mumpa amanya Eno Beats. About skills. Gundi producer gwenjagala akoledde ba Jasmine. What is the name? Gutotula kusanga Comedy Store. What is the name of that producer? There's another producer. Atin Pro is doing well. N'abalala bangi bakwasobola ba mentioning up bamalayo. But they're all doing. Did I mention Dr. T? Yes, you did. Dr. T is a very good producer. Ekyewuunyisa production eno
aba abayimbi be bagamba nti gundi yakola bwati gundi yagwako gundi yagira bwati ne bo tebagwako abayimbi ba blaming aba producer ba blaming aba producer but the thing is it's you who stopped believing in him ekirala sometimes you started dictating him those producers kizibu government producer tacyaliko okitegeera kizibu ogamba ekitegeeza waba tacyaliko nawe wimbi tokyakola because mwafumbanga mwenna no it's stopping believing in him when you keep believing in him ekirala n'okukula tukula waliwo ebintu ebimu byotakyakujja kugwirana ng'olimba okulukwatako you just adding your professionalism bannange bozi njagadde ebeere nga yeeyongereyo ne tubasuubiza tujja kukomawo ku frequency tujja kunoonya naye nina okuwulira mu luyimba olwo temukola manyi embigulira kutwayo nani yekola ki embigulira billboard artist kankuwuliriseemu wano katono Frank sokondeke lindako oyinza okwonona olunaku oba okululongoosa gwe lwaki twabigula so tubadde ne producer Padman yasubiramu bana esho ya ngoma abatuuze nga 11 by the way I am part of the production no those songs are some of the songs we Joseph Ngoma wanapimba chipuwa mungu most of his songs naye kamberenga naye kamberenga naye that song I produced nana biyitamu nabiraba gwe munange that's my favorite that's my favorite we did it with Michael Uma on the guitars so guys let's 11 July that is next week not so mitwale 2 bane mujereta mama leta mukwano bo leta tata bomanyi mukama nakyakoledde alina jakujjukira ebuzo yabikuleze mukama nakwenya retake jantu mwebaze 11 July erugogawo toyanze ge mwami Padman Kayiwa webale nnyo kutulambika n'okusomesa thank you it has been one of my shows zenkoze n'abantu nangamba yes nange enjizi thank you toyanze all right so basebo ne banyabo until next time uwere bulungi mwekumire ku Shalom 256 subscribing mugambe n'abala twaze mtwale enamugenda mu mwaka gumu bana batwagadde twebaza mukama mwebale nnyo see you next time mwelaba